Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti enkulu mu Kampala retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Hajji Obedi Lutale wamu n'omujaasi Captain Dennis Oya Ola bwe babadde bakomezeddwawo mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Thomas Jatiko ne Richard Bilivumbuka bwe lutyo lusabye kkooti okwongezaayo omusango kirusobozesa okufuna obudde obutegeka obulungi obujulizi lusobole era okubugabanako n'oludda oluwawaabirwa. Kino kyokka bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye 18 nga bakulembeddwamu Martha Karua wamu ne Erias Lukwago, Frederick Mpanga, Ernest Kalibala, Aaron Kizza n'abalala bagezezzaako okukisimbira ekkuuli. Be making an application for adjournment to third or thereafter. We strongly object to that, my lord. Bano era balaze ng'ekyakolebwa oludda oluwaabi okuwaako obujulizi obw'ekitundu bwe kyakolebwa mu bukyamu olw'obutabeerawo kiragiro kya kkooti bwe batyo nga basabye obujulizi bwonna obugenda okukozesebwa okubaweebwa mu bujjuvu bwabwo era nga kino bategeezezza nti kyalina kukolebwa obutasukka nnaku za mwezi 21 omwezi oguwedde ogwa Gatonnya oba January w'omwaka guno. Partial disclosure was done in violation of a court order. Bano era bakinogaanyizza ng'olwaleero bwe babadde bagenze mu kkooti okubalambika ku binaagobererwa mu kuwoza omusango nti ate si byakudda mu nsonga za bujulizi era nga wano banjudde ensonga y'embeera y'obulamu bwa Dr. Besigye gye bagamba nti si nnungi mu kkomera gy'ali ng'era basabye kkooti ebeereko kyeyogera ku nsonga eno. A1 is not doing well health-wise. And he has not been granted bail. Oluvannyuma lw'omulamuzi okuwulira enjuyi zombi akkiriziganyiza n'ekyoludda oluwaabi okulwongerayo obudde ng'era ataddewo olwanga 3 omwezi ogujja ogwokusatu okubeera nga luno lumaliriza ebikwatagana ku by'obujulizi bwonna omuli n'okubuwa oludda oluwawaabirwa nga kkooti wano egambye nti yakuddamu okutuula mu nsonga eno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogwokusatu olwo nga lwe kinaatunulwamu ku ngeri omusango guno gye gugenda okutambulamu kyokka ng'era wano oludda oluwaabi lubadde lugezaako okusaba omulamuzi ayongezeyo obudde kkooti lwenaddirako wakati mu kulaga ng'oludda oluwawaabirwa bwe lujja okwetaaga obudde obumala okusingawo okutunula mu bujulizi obunaabeera buluweereddwa. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye okubadde Martha Karua ne Ssaalongo Erias Lukwago nga Martha Karua asoose kwemulugunya ku musirikale wa poliisi gw'alumiriza okumutulugunya ng'ajja mu kkooti. Was the difficulties we face in accessing the court premises. Today, I was harassed as I was entering the court. There was a police officer by the name of Asio. She wanted me to alight from the vehicle outside the gate. Ddala obujulizi bakweka bwaki obaba nga balina obutambi nga basobola n'obutwala ne babusaasanya mu social media ne batandika obbuga baagaba buli wamu lwaki ffe balwoya tebabutuwa. Ono era ayogedde ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye nga bwetali nnungi. Naye ffe ekisinga okutunyiga nti bwe bulamu bwa Dr. Kizza Besigye mumulabye agenda ayongera okunafuwa yegenda anafuwa yeyongera okunafuwa era tuze tusaba beyiro mirungi mingi kkooti neegaana okumuwa beyiro naye tukyatakula amateeka na buli kimu okulaba nti tufuna orders eziyinza okubanga ziyambako ku mbeera y'obulamu bwe. Mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima naye ayongedde okulaga obutali bumativu n'engeri omusango gye gugwatiddwamu awali n'engeri okusabira bba n'abasibe abalala okwabadde kutegekeddwa eggulo gye kwalemeseddwa okubeerawo ku Lutikko e Lubaga. This is not prosecution. It is persecution. At every turn you see a biased judge trying very hard to drive through a case, through illegalities. Like now, he was trying to say, go and schedule, make a program for the hearings without them having the full information of what they have to defend about. Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Hajji Obedi Lutale baakwatibwa ne baggalirwa mu mwezi ogw'Ekumi omwaka 2024 ku misango egyekuusa ku by'okulya mu nsi olukwe awamu n'okusirikira amawulire ag'ekikolwa kino ng'era bano emisango gino bagambibwa okugiddiza mu mawanga ag'enjawulo okuli Kenya, Buyonaani ne Switzerland wakati w'omwaka ogwa 2023 ne Novemba wa 2024 ng'era wano wonna baalina ekigendererwa eky'okuvuunika gavumenti eriko mu ngeri emenya amateeka. Oluvannyuma oludda oluwaabi lwayongerako munnamagye Captain Dennis Oya Ola ku misango gy'egimu. Annette Nakaibale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindiri.